Gasimba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Ahmed Katerega Musazi, Siraje Rubwama, Aisha Kabanda, Mwanga Kivumbi ne Charles Romshana. Karoli. Mukulu Kibazo nagamba tumubaka wa Katonda Jona ajja kutuuka Nineva. Katale Nineva eggwanga lyandabadde mu kusaba. Leero ate indidi mukulu Museveni yayise okusaba. Kati kirungi nnyo today kirungi nnyo mukulu Kibazo topic gy'oleese ffe ngaba nansi okwekuba mu tooki that indeed tuli mu kibi omukristo agamba gunsinze naye nga okuba ku mutima wenyine kukifuba gunsinyire ddala. It's good ntolese topic eno twekube mu review kino ekibi we kituuse kunyaga. So nkusiima nnyo because topic eno eri appropriate. Na bwogenda mu gy'ettaka bw'olira abamukulu Museveni bw'oyagala kumanya entalo z'ettaka ne mukulu Museveni tunuulira engeri gy'akola what you call deployments, engeri gy'ateeka baminisita be bawa emirimu mu bitongole ebyo. Mu kukyusa etteeka ly'ettaka eryali ku basenze landlords n'abe tenants because etteeka lya Buganda luyali si lya walala siri ewamu no. Tetwalina what you call bona fide occupants byajja olw'olutalo lwa Luweero histoire nene. Mukulu Museveni mukutuuza etteeka yaleetawo Maratubo n'amuleeta wano. Na mu bino ebya Kampala alese muwala w'Obote yabiriko muwala we because mukamwana walinga aba muwala wo. Naawe kati kyolina okunoonya kiri ani yali akulira naye mu biseera ebyo yali akulira akakiiko k'ettaka Uganda Land Commission yali mukulu Mayanja Nkanji. Mu biseera ya mukulu Mayanja Nkanji wabeerawo okunyaga ettaka nnyo naye wano mu central region naye nga bw'obuuza mukulu Mugenzi Mayanja yes very good. Naye nga bw'obuuza mukulu Mayanja Nkanji nga tabimanyi ng'ebbaluwa ziyita oba niyasayinirako mu ofiisi ye nga ziba wa mukulu. Naawe kati njagala onoonya abantu babiri abali critical mu Uganda Land Commission. Omu is Bagoma Isoke. Bagoma Isoke kwano gwange twalwamu mu CA, very nice old man. Tokola naye ekyama akifulumya kyoyogera ebyamazima what you call truth gweba kigambire nyo kizikira. Kati Bagoma Isoke bamuteeka ku bbali si ne baleeta byenca. Naw kata akulira akakiiko aka Uganda Land Commission byenca but byenca naye ava mu kitundu Bagoma Isoke gyava ebunyoro. For the first time byafaayo bya Uganda Uganda Land Commission teriko Muganda. The entire commission very good but nze mbadde nnyo kwagikulira. What is very good? Semateeka agamba batukola ebyo buliro n'agamba kina kubeera ku understand tulina okukola ebintu nga biina national character. Observation yange. What is very good? Very good, there is no Muganda. Very good. I don't know. Mbadde nsiima very good information. But it would also be very good owamwe kutamuteeka mu bubbi. Kati wabadde yagala mu kunyaga because mbadde nkulaga ntono wabadde yagala kunyaga ttaka mu Buganda ayina okubeera waggulu ayina okuba Omuganda. Bw'aba yagala kunyaga that's the point I'm bringing you. If it is to root land in Acholi ayina okuba nga akulira ebitongole ebyo ayina okuva eri. Bwe kibanga kiri nti alutinga one because either alonda mu mpalana ojjukira mu history waliwo empalana between Munyoro and Muganda mu history. Kati oyagala kunyaga ttaka mu Buganda ng'oleeta Omunyoro n'abeera yakulira okunyaga ki because ebyo byonna abinoonya mu history. Kati kyembala njagala okukuleetera kunoonya ku lwaki byenca ne Bagoma Isoke be bali mu kakiiko ka Uganda Land Commission because olaawo waviiriddewo okuleeta ebya Bugema Forest Reserve. Bugoma Forest Reserve. Now
But let's look at the fact. But I ain't got to facts. Waliwo ekizimbe mu Kololo kati nga bali baagala kugula kiswa it Ananthiel mu bakitowo ki wano Kampala wano this Kitante ekiswa Kitante ali bagamba anko kati tunde kino ekizimbe tugule ekiswa mugule ekiswa no I will give you the money na akwata sente nazibawo naye kiri ekizimbe kye mbadde mwagala okutunda kiri wakati kiri mukimpere Muwanga Kibumbi Charles omenye ebbanga limaze Kampala nze ebintu byange byangu nti CMI yali eyagala kutunda ttaka ezimbe eddwaliro ly'abamaje oli n'agamba nti ne bagula Kitante Medical Care eri ku Mawanda Road kati ettaka lyo lye baali batunda bafunemu eddwaliro liri ludda wamwali waani gwe kyova omuwulira kibazo osibyo kyano muli mutya so yamogeddeko nti bukyalaga nti akwesimbawo ogakyuka siyoli muli mutya aleero nze nzijulizaamu nze aleero gwe gomanye nti waliwo ekiswa there is an Ananthiel in Kitante Road naye nge okugula ekiswa ekyo goyagala nnyo gwanje gwe tomanyi nti kati message of liberation ejera mu Palebozi now kati bwogenda forest eyo owa technical yabawadde yabagambye nti bwotema ekibira ekyo by 40% beyond 40% ekitundu ekyo kyonna kigenda kuba dry kigenda ku it's going dry how do you call dry bonna bagenda kuba kukala because a forest yekwata amazzi kasitosuka 40% there now n'ekikajja kye bagenda okuteekamu nayo kijja kukala so the only way out is kutemako katono but Charles twali naawe ng'atugamba nti awalimiddwa ekikajjo the cost of replacement is nearly impossible. It is impossible. Of course, that one you need a lot of time to discuss that. Now, problem in energy tuina mwanu mu Uganda is oyongera otya production ku the same piece of land joyina. What would call it? Is it called intensive? Kuteka mu manure, kuteka mu fertilizers n'ebirala. Bo bano baagala bongere production by increasing acreage. Nti already ettaka lye bayina ery'ebikajjo nkola ya kinafu yes already ettaka lye bayina ery'ebikajjo limala si basobola okwongera production nga balikozeseza obulungi but instead bo baagala kugenda awali manure and therefore cut those forests but njagala okinoonyereze beyond that now waliwo kyoleese but tokireese bulungi ekya public trust twayisa mu constitution ne tugamba all minerals shall be held in public trust. Belong to the people of Uganda they belong to the people of Uganda and shall be held in trust. Gwamu n'ebibira. Kati Mukulu Museveni kye minerals echa minerals Mukulu Museveni yakikyusa. N'agamba nti minerals shall be a property of government. I think that was your parliament. Ekikyusa. Maybe you hadn't gone there. Yes. Sixth Parliament. Sixth Parliament. Very good. But you remember that amendment. Because government public trust, kiba kitegeeza nti gwe kibazo kyosanga tokikyusa tokijjaawo olina okukikuma for future generation. That's what it means. Kati ffe twakiteeka mu constitution ekyebibira nga tugamba bw'obisanga tolina kubijjawo because it is for future and future generations. Kyova olaba ettaka ly'ekkanisa lye bamenyemu ekkanisa bafuna problem nti oli ali wa trustees kasita oli wa trustees oba tolina gwoli wadde oba oli wadde future generations it has no end nti ono kyalina okukozesa it must be sustainable use that tolikyusa tolitunda tokola transfer so na bino ebibira the best you can do kujjamu nku tolina kukyusa form yayo now bano what they are doing is they are abusing the constitution. They are abusing public trust. But olesi n'ensonga endala y'obugunjufu bwe bakola oluguudo lwa Entebbe Express awo Kajansi waaliwo amazzi it was something like a small pond lake kati omukyayana yena bagamba sobola katta
nyino kusala amagezi gonna either nkolewo flyover because simanyi creatures eziri mu mazzi gano nga mu China ngagamba nze okukikola kino government of China ino okumpa olukusa okukola kyo okutta creatures eziri muno because oyinza okusanga walimu certain type of frog oba akenyanja nga tekaliwo mu nsi yonna kali wano wokka ono yavuga wano wayunura nagana nga asagala kulira bya kisire ebyo gokola ki you just destroy nagamba what naga you destroy naga no the government of China is even ready okubateerawo mechanism kulaba nti you preserve what naga sagala kulira ekyo teka mwetaka and indeed the press was killed katomanyi biche byafira muki mukayanja ako nayo nalisi bamanyi mu bugunju bayunuranga babisibulala no the so then the larger issue gendo kole research wona wata the plantations Busoga the sugarcane plantation Bunyoro already waliyo sugarcane plantation ne wafe Kigezi waliyo tea plantation wona obayina crisis of food security because abantu taka yonna balitadde mu majani balitadde mu bikajjo ne basanga tebayina interestingly enaku zino nadde ngenda Tororo through the whole of that route ekimu ku byan striking nti n'abantu be mwalimisa ebikajjo nga ba outgrowers in the most selfish way mwagaana okubigula olw'okuba babongedde acreage government ettaka ly'obwerere lyewa bano bamusiga nsimbi mu Bukomera kati abantu abayina ebikajjo tebakyasobola nabiguza factories ezo kati ba resortinze bangambe bazita jagare zikola buloddo kati ate Kenya je badde babitwala Kenya n'obuloddo it gets worse banganji obuloddo obwo baali babuguza bakola walaji kati ate abakola walaji amakolero ga sukali gabaguza product ndoza bagita spirit or something like that ndiyo tewetaaga kukozesa kaloddo okufumba walaji so these people are growing they've been boxed out of business nebye babadde bagenda okubikolamu nabyo tebikyakola but you see that was going to be my last point ekyo ganti kino kikayo kyolaba is temporal is a medium term arrangement leero omuntu omutadde ku ekikajjo because waliwo nga oli atugamba nti eyo kikajjo kyekirina virus china akawuka ako tekata kikajjo naye akawuka ako tekasobola kukiriza kirime kyonna awali ekikajjo so tosobola kuteeka mu bijanjaalo kasooli anything oyina okulireka for a long time ate nga bwoteeka masinji njaga ekisobola okajja mu njaga but after a very long period of time wano mu Uganda tulina capacity enajjamu akawuka ako wona batadde ekikajjo but you see ekikola omuganda ole ekimukola omusoga ole ekimukola omunyolo is because of that land because most of these tribes are territorial now problem where erinti this generation yonegenda kugwawo because you don't have land toyina taka aye toyina mmere ekikayo kikulwanyisiza ne kikumalawo now bwe kikumalawo then the new tribe erija is that landlord omupya aliwo lero so this is genocidal. It's genocidal, but it's very scientific. And why? Botunulira bano bonna banyaga ettaka tebali enyagira. And that's why what you need to understand very correctly. Bino byowulira bya Nambole, ebya Namanve, je bawamba square miles and square miles of land. No, they are mere agents. Ateba agents baba China, mainly it's China. And indeed wali entalo between aba China abo ne Germany. Because these protectorates, what you call the protectorates, Britain, Germany, the English they are ranging. But those powers taka. Now China, those and by the way, have you followed the debate in Cyprus? This Greek Cypriot. Yes. What about gold card? No, the gold passport. Ntori ya bensimbize mu China is too rich. They have been hanging them in China. Kati yonga nga Greek egamba go jangu fe tukwe passport tukwo butuze as long as you blink boleta zinensimbe zenkana west no fuka investor. But the danger je China mu Europe is that wofuna passport ya Greek no mu Greek obo ingide European Union. Kati European Union yerwana engeri yekiziza but wano bagulawo. So oli ya bensimbe ze China
ayagala wano oba Indian and this kati badiringa ne deep state kati deep state eri mukunyaga ye ubwo tunula wano olaba deep state ngono mukwano gwange gwalayo abadde akuba emboko obo tunula deep state naye totunulira ani gwakolera now Israeli Palestine alembeddwa mu Israeli you know there is a big fight between Palestine and Israel but fe tugenda kwana lutalo between ourselves abana baffe betugendo kuleka wano kunsi ne bazukulu naye nga balwana n'aba China bano be baleeta because they have not brought the other developmental Chinese. Otherwise, let me end with this. Bwoba yagala minerals mu Kivu must you kill abantu be Kivu because tebagenda kuzikozesa anyway. You have a market. Mwe ina teknolojia bwoba yagala kikajjo oyagala minerals zino pipelines zoyogerako mu Albertine region oyina okutembera n'omala w'Abanyoro. You don't need to, but eno group yeja is a mafia naye ate unfortunately ekozesa deep state ya wano. So runo lunaku twandabadde nga tusaba nga twenenya naye ate mu mazima oyeres tugwawo oli makati gagasimagane ne bannamawulire gasimbagane nze Peter enda kwawukanako ne conventional debate gye muyina wano. Professor Mahmoud yawandiika dda n'agamba nti ebireeta instability mu ggwanga nga temubisetolinze buli lwosanga abalina wealth nga tebalina buyinza. It will be a source of instability. Naga buli lwosanga abalina obuyinza nga tebalina wealth kijja kuviirako nako obutabanguka. Yogako nekyokusatu kyakijjukira. I read his piece long time ago. Now, mu 86 wafuna group of people and you must understand them. Bali bani, what was their psychology, what informed their mind. Otukogamba nti ne bitunafa tufe nenga tufunye obuyinza. And odano osome kitabo kya mukwano gwo Bwenje bigambo byatugamba The Price of Freedom. No, actually nze abingamba personal nga atudde ku lubalaza n'omu ku mukulembeze wano nga mbuuza kiki, why are you fighting? Lwosobola okutegeera lwaki muli where you are. Kakati land Peter betwagenda keri gye nasanga omusajja yagiregala omushana naye omushana ebintu abimanyi in Washington eyo mu military mu defense college mu Africa. The 4 issues ezigenda okuvako instability ziba monitoringa. Esooka population, the young people abagala emirimu abagala life and they are enabled by technology nebirala. The abana baromushana sibinze nawe they are completely different. So wagenda kwera a big struggle wakati that younger population no resources eziriwo. It's not atenga resources ziri finite tezeyongera ko tezinanuka. No, you can, because other countries bakwacha investment for infinity and beyond. For information, Professor Wanga Lunyigondoza namwe mwakasoma Samuel land struggles in Uganda yagamba either tulina okuwamba Congo, Eastern Congo ne tusengayo oba Southern Sudan. Ekyo bwe tutakikola ettaka terikyasobola kutumala letuliko kati. Not necessarily, because land use up to now in Uganda twawukana naye Runyigo talina research. Land use in Uganda ekyali ku below 35%. Land use ettaka majority land zetulina mu Uganda terijana use. Ogenda kuba ku nsonga gy'obaddeko badde nkusabuddeyo motive lwaki bano balwana ngenda kuddayo. Second, so eyokubiri egenda kuba gye twasituddeko environment.
degradation, because environment yebadde ina subsistent people banima kubeerawo embeerawo kulwa ebyennyanja bya nyanja byetulya tulima tukyalina mu hunting stage tuddayo mu nyanja n'obijjayo nga tewabisimbayo covid tabakosa because the economy teri touch largely mu covid ye sustaining the Uganda that sustaining the bawerezayo ekifulusi ky'emmere waishe Kampala eyo largely ye sustaining the. Now when you tamper with the environment we tamper with the environment in a fundamental way obogikoseza era awagenda kubaawo existential fight kuchi the other one factor gyebayogerako is definitely corruption obubbi, because obubbi butwala away the resources eziyinza okuyamba biri byonna okubaawo kati ewe nawe bobiine ekyokusatu was deficiency of democracy. Now cooperation, environmental degradation, and corruption, and the deficiency of democracy. Because democracy definitely will. Yes. Why? Democracy eventually yandireserwa omushana okubeera legitimate voice mu allocation of resources. Ne bargain nebawe genuine bargain mu resource allocation ngeri meaningful. Kati teri meaningful. Democracy abasinga bagamba nti only ushers in leaders. Ne democracy take out a meaningful bargain mu allocation of resources. Ani atwala kino kiri meaningful ku budget ku trillion esatu muyina kochi ewamwe zigenda wa ekigezi kyekiriyo katerega afunira wa. You know that meaningful discussion tell in who governs only. Nemu governing resources ani azitwala kati democracy zileta nizitekawo. Now lastly mu ngazize ku nsonga kati mu Africa wano mu Uganda ekizibu kyemuyina you got one a group that was not unprepared, was extremely unprepared to govern, and it's only way it governed, it killed you, captured you, it never persuaded you. Abatufuga kati tebatumatizangako tebatundangako programu netujimatira netukonsentinga tibagende batufuge. No, you see that kulonda, don't take him to that debate of kulonda. I know nanga I'm a product of kulonda, but the governing gundi etufuga wano abo baromusha na fetu abalonda ne batukolera omushana ranga mati ne powers to yielding mu presidency in Africa we are not consensus. The Kasaka consensus. No, not Kasaka. Can I give you this information? Because Mari Njagala otujere yo point so say yes, allow me take ku rail ngawe mbade chembade nsubira awo kinali agadde bali bani bwogera n'okola research ku restructuring ya the ranching scheme. Team y'abatinyefuza brigade ya Kashaka wamu n'abalala bava mu generation yaba abali bayine ettaka originally ne babajja ko Lwasese fries, you remember. Na bagenda okuza ranches babyanyima kuza applyingira nga balite bakolofying akudda kutaka ne wajjawo generation endala, right? Ye Buganda kyekole kati generation eri gye bagobo Lwasese fries netajja mwe muva abasirikale Museveni batwala mu nsiko. Now bakomyewo batinyefuza that generation ne batafuna ttaka instead ayetaka nali wachi nali wabalala basanza. I don't need to mention their names. Now there is a big crisis yaba generation yatinyefuza yabatafuna ttaka, so now therefore they are divided. Yes, you see a debate like Jovaba, the biggest land question, most land question telina mu Buganda eri mu Western Uganda. I thought in Western Uganda it's because you have no research. It's one of the reasons kwachi ankole teina bwakabaka is because of land. Ntitaka lyali lya balije obugabe bwa ankole and oyina okumuddiza
obwakabaka wamu naki na properties ye nekirema naye bamusasula yibanda eisinjo sente ze tugamba ze batasasudde bamayiro bosanga bamusasula ye n'agagawala abibanja ne bafunebyo oba ekikoze lwaki wano tekikola no bosanga most land eriko barbed wire vast land fenced nga nyumba emwe eri kasozi esinga eri mu western Uganda. You say but were here people? The question is waliwo abantu abo baddawa. It's even not in Uganda, by the way. Now ettaka berigwayo and I've been asking this question and you have to take, we are not taking our interest. Kati in Buganda we were convinced to try to lwanira Kanana, okay? But akenda kali in the hands of central government. Akabuganda actually for the last 30 years Museveni akasanga kali nearly intact. Question is public land era netugenda nga the struggle mu Buganda ebadde kutaka irwanira bamayiro. We are meant to believe that was a struggle. Try to rwanira Kanana nenga akenda already kemwalina already Kanana ketwalina nenga akenda kali kali evictions mu Greater Mbenzi ziri kukenda. Now the question is nedako today when you go and study Murandi registry kukenda, who owns it? Nebagenda ne musemateeka nebakyusa nebagamba nti buli yali alina lease yafuna freehold. By that time baani abali balina lease bano ogenda mu CA jajjawo yalina abaganda tebafuna lease yafuka bona fide occupant who by that time was that meant to benefit. Okay, chovola bolwalero gendo yogere ne wafula ogutu yogera n'omu nga kyali editor nga Buganda namusekerera nga nti ebibyabo sijja kukyogera abo bagwa. Even tugana okukyusa land, the last land reform tujamu the last protectorate bano gye bali batadde mu CA and a bit saga kugera a bit nga tetumanyi tugane tudamu ne tujamu ku land protectorate kawaya kali kaganti owekibanja bobo otunda omuwa aina right okusoka okwegula mulimu provisional badge amending unknown to the public. I can tell you unknown to the public. Lawyer chuka bobongo owekibanja otunda olina kuwa priority nanyini taka naye owetaka baba atunda tali and obligation. No, I'm telling you Katerega, go and do your research. The last amendment and that was smuggled. Maybe nakutegeera kyategeeza bwobanga gwe nanyine taito ngoyagala kutunda toyina obligation kutunda ogera nawe now very wrong. The whole arrangement is wrong. I can tell you this because for some reason I have somebody who has gone to court to challenge that constitutional provision. Ngenda kugamba ngenda kugasaga kigenda to the action neganti the last amendment to break. Do you know what Chichali? Because my land ownership by that time we were making a constitutional amendment. Yali ekyuse ngana bakitamwe bakikaterega bayina mayiro basibaguzeeko no ngenda kugamba nti naye bali bayina land, so the other one was taken free. Now using state resources group eno yali efunye yajja nerwana naja kuchama mudani ya descendinga ku mayiro akenda no kukanana ne kagula buguzi and it was a conspiracy to be if you want to Chiboga bichi and Boyaga gena nakasongola Boyaga the last stroke go and study. I come from an area enough biggest forest range. The biggest forest range and I've been at the core fight of retaining those forests. I know ekigenda mu maaso nga leader. No, see engwe eze ku kaalo
neri embuzi engo sorry neri embuzi neyirako n'omwana naye owulira abakuba enduulu towuliramu abazadde you get because you see this land is rich abasomye tebasukka Mwanga Kivumbi ne Kibazo. You have very good people here nga basomye ate nga balina amaloboozi. Why are they silent? No. Kati olaba Katerega olwaleero the conspiracy musene olaba Katerega informed as he is. Now wano mubadde temanyi that article was changed. Did you know? But you see, that's not the larger issue. The larger issue, Mwanga Kivumbi, you are raising a very critical issue. But njagala ebe ku level yo because nkyatoliiwo nti bano banyaze ebibira banyaze amataka which was supposed to be held in public trust wano right but you are very rich mwina abasomye bana abakwata yes why are they in the conspiracy of silence with my uncle? No first of all ezimu because Siraja so Siraja ku information conspiracy ya silence is led by religious leaders in Uganda. One genda ekatwe abantu baga nti twalabye n'abasirikale jeno naga nti nze banjogeddeko naye sinnabba the same jeno nabaga nti mbatutte mu office yange kubawa operation wealth creation chachi ya muti munafuna mubbi na enchana nabanga chachi jimutaddewo temusobola kusana kuga nti ate mujje musabire wano mu state house abaloko ne mugenda nagamba abasiramu nti mulwanagana ttaka nti area golf course tuliguze ne mulabe engeri gye mugabana bagamba okubagabana aba Supreme Council of Kampala yabawaddeyo motoka zine zibadde za covid buli regional card motoka emwemu kati bali abanagabalaga namwe musembere kuki ku meza area golf course ligende area gundi kati omuntu amaze okujja ko right y'ebyenfuna nakutwalira abagadini bakalida amakanisa ngagenda kubasabira ntebe kibazo nekatwe agenda muba government agenda kusasula omugagga kibazo ngabagulira abasiramu Kololo High School siganye kwata savings mugagga amanyiddwa mu mateeka gasimbagano n'ekibazo tukole fundraising naffe tugule eryato gana agadduka agakunyanja these speedboats tugendeyo ku Bulago Island olawo oba osobola okudookingako oba osobola oku what is to do very good yes bapiti abayina Bulago Island ezo islands bazifuna batya baje bafune n'ensiko ezetolole ku Victoria that conspiracy why are you silent? You don't know I lost a very prominent MP because he dared to wrongly tackle the issue of land Lulume yali MP webuyikwe ate buyikwe which has the largest front line ya Victoria emyale gisinga obungi the reason why he lost elections he failed either to explain it well to the people n'abaralinga and he was knocked out of politics. Now his return is going to be very difficult. Now nzira yewane of conspiracy nti bebamala okukyusanga namwe isibano bakaterega bacha abawujeka katerega nti kikaterega family yabwe manyi kyina mayiro esembabule sikyecho ezuwera now nkwa mulangira now nekati betuna katerega betuna nekaterega baina betunulira katerega ne bamusanga nga mwavu omusajja alina mayiro kuliko ne baganda be nga eri title bakola amendment eri tibaba atunza abebibanje tetagana bamanya katerega atunda wiringire nadde Kampala nakola ki atundira Kampala now Peter non gwe solo mtatunda ngamba katerega njogede kugwe now when that was ana bakuno balitundira landa baganti eyo ngane watunda tamanyiwo coordinates ne bamutunda now struggle egenda okubawo wano kati today the most landlords kati bebakwate mundu ne balwana they are the biggest landlords bagenda ne bayimira ne kubusozi nakwata ne mwala mu kabina nagamba tunulire neli amaso jegako nakanti wano naye wano omwala bamubuuza ba BBC that time nali Lwenshama
It's a national park. Bambuza na yeye waliyo heritage enonya amafuta. Yes, my daddy told me that land belongs to me. I don't know where it is, but it's my land. I have the land title. Now, so you can afford to touch your cabina kende la mwana nga eyo nayo neyo lengera yeyo. Kanda kasajja katuguzaawo kali eyo bungeyo kabaguzane katwalayo. Now, question yajja nti when you got group etitled in Mutima Ngagwa wa socialists. Okay? Ata abajja kunono mu 86 yes, ba socialists. Bali anti balimba abantu. Balimba. Nabo socialists bebafuusa aba capitalist. Tuna kusigala ku mixed economy. No. Bewafuna abasajja aba and I can be very direct and can be very direct. Chafka even political. Okay? Because even questioning them now in some areas is a question of political survival. They have amassed so much wealth, so much influence, till they will knock you off politically. Increasingly, more areas in a land, they have even determined the leadership. Sure. Today, it should be no biogeranga because the question is, never kateregate muchafuga you. You no longer govern there. Don't kwogera ku byesemba bule naye babimbuuza nze mbagamba nti mbalabanga olutalo lw'efashoda abajjukira history abangereza n'abafaransa basinkana ku nnaaba nga bakubagana naye nga baba Sudan batunula butunuzi ekiseera kyatuuka bannannyini nsi ne bwe kiza Sudan. Mukulu kibazo initially mugasimbagane mbadde ku Siyole naye let me go ku ground to look at the practicals. That point you are raising, the other ones are in charge of the politics. Oyo omuntu ali mu IDP chibale gobagoye kutaka he's conscious nti bamugoye mutaka akusinga n'okukimanya naye bojja n'omugamba katomanyi let's organize tugende tulwanye sola gasoko mpe soda. No. And you see that alright when you get it, increasingly the most captured territory is Central Region. Those who went to fight, they are total in charge. Possibly Nebunyoro. Is territory, and they are now descending on the north. Northern Uganda, and they started with the leadership. Okay? But no, let me tell you, you see, the leadership of the north. Is not correct. Yes. The liberated zone is the west. Finished. Yes. Contested ground, Evade Buganda. Now it is captured. Northern Uganda, and western. Sense of hopelessness. Eastern Uganda surrendered. Boss, Eastern Uganda surrendered. Northern Uganda is under siege. And woman, if you want to study, and I'll take no offense, but you should know how the generation of the Maos have sold the north. How each of them now how all of a sudden both they are mile owners, but as they acquire the Baba Wayo mile yantwala nandaga simu square mile satu mirireno jaganga yagana nti tunula mpaka ensije ekoma ko genga latigo na ile deep state. No, isimya no genga latigo we wrote a document nzinga nchikira government ogenga latigo ngachikira all northern, and by the way we sat in a meeting if you didn't know. Northern Uganda political leaders were choosing ogenga latigo nze government Baguma Richard civil society netukora document ene evamu PRDP in Northern Uganda, but later Antoine deep state natunyi munagamba ogenga latigo mwendo mshamiro ahinjire pchori. Well, the guy is so nice. He's a very good man. Yalimyeka soli. But Myros. Ikato gano ogenga latigo yesterday. Mwanga kababuze. I'll be very clear. Mwanga. You don't. Omanyi mwena finally wemumala okwogera. Nemuga nti eno hopeless population. Eri ekibale. Eri ekagadi. Eri nakasongola. Eri Buganda. They neither have the wealth nor have the power.
why don't they one day rise against these Romshanas and say we have been robbed? Why have they condescended? Nebakiriza nebaganti ya Mungu tu. No. Peter Chotamani is that the governing group in a monopoly of the gun. Fine. No, I can tell you. No. Chimuku Museveni cha consolidating. They have authority, they have guns, they have the wealth. They have the wealth, they have everything. Now, Mubimuku had to cause a mass movement called NRM. Because in the mass movement called NRM, butakanya walitubadde tutambula bulungi segenda okay kambeere ne tutambule ku bino nga ne tugende ku now movement increasingly those who rise to prominence never reaching at the very top they about the first buy in this conspiracy. No kambeere you know Chiwaza has raised the critical issue and Nkusaba don't vulgarize it. Nze mpangula kalulu kasiye weak as I was because of Article 271 draft constitution najinyonyola abantu nebakola ki nebakiriza and I one direction. So it is possible omuntu okumunyonyola ku ground no winning akaluno jano mulwanyira problem wherein to in access that the NRA occupation are nakba tesobola kukiriza otwale amazima. That is the problem. The second group, who is the elite, which tundu, is compromised. Yes. So you have no access. Population doesn't know. So yeah, Chimbadeganti. You see the liberation, whoever the Chimbadeganti, by instituting a dictatorship, you can study Togera Kusimba one. Okay? But how many people are you speaking to? Okay? By any capacity to jam it, Gunjo Kogera, no it's jammed. Mulaja part, and I know they bought that technology very expensively. And I presidential campaign, but I should gonna go to CBS, they will jam, but because they have capacity to jam you. Never going to to interfere with the wave, to you not be hard. Now, Kakati, that dictatorship denies knowledge. Now, the salvation should have been with the elected leaders, the political elite. Mbaddeyo mubadde mwogera ku bikajjo muli basuubi kuteeka eryakayisibwa nga lirimu massive corruption mu parliament was the sugar bill. It was a pay as you go. Kadaga yawaddawaddako saga big namwe. It was a pay as you go ku sugar bill. Sasula okirize kye sasula actually twatuka parliament around ganti kati kye tugenda okuvotingako kyekiki mwabali sobe noga mbino tetubitegedde. Because everybody was paying. Everybody was paying. You know, let me tell you, nali kachiko ketaka musiye. Nali mukachiko ketaka musiye nga tugenda kuteeka mu antenna systems. Mairo, customary, freehold, wamune bonafide ochipand. Naye bwokola survey mukachiko konna nga tetutegeera those terra systems. Yes. Because you see, university or senior 6, you don't assume that this guy knows freehold. You need to sit somewhere or lecture no tegera what freehold, but we simply said I katinamwe sugar bill. No, I can even tell you amateka guys say olaba. So at the end of the day, if the legislature sify nenga nkugambye, remember the system never one year got day. Okay, the people who are now not your agents, how to numbered areas of Moli is contested. Actually, Nebusoga itself. Nayo baje encroaching very aggressively. Never outnumbering. So ono banova Aisha, I can even be direct. Banova Aisha wa Febutambala, and I've been there as a witness and a political actor. Nendaba deep state. Destroying people abaganti bayo to impose a particular leadership. Era when you get a wafe na I'm like one out of the many. So not nenga madenga bano ba Aisha baba destroying. Kibazo poses ne Romsha na posing.
abantu nga bonna kirabika universally babadde oppressed Nti banyigiriziddwa lwaki amalabuusi gano tegasobola kuvaanawe nyine ogambye nti ekibale banagenda mu kaloliza okwesanga bali mu internet displaced camps balonze yero wano kyogere off muzindaalo lwaki why is the state still like that kunyonyodde Romushana yakuzemu naga nti bana ababanyaga you are totally captured. One, they have instituted a system etakukiriza kukwogera. Chovera Museveni nekugamba oleme okugenda mu circles Lake Victoria Katonda yagitwa tunywa amazi tulibe enyanja oli najja n'agiteeka mutai n'ateeka mu poroti ebyenyanja n'abikwatiramu bye you can't even reach there nebyofune no nzogiri naye nabano abadde afunayo otusonzesonze twokulya sasi ku bode Kadaga yavaayo n'ayogera as a speaker nga captain amugamba byoyogere bitebikola they have killed them on the lake and you can't get fish so bw'osuka ku level eno kigenda kubeera kyasi so therefore this peasant I know rising up to beyond 2 levels. 1, I very conscious. 2, I very organized. 3, and he must be equipped. Yeah, he must be equipped with knowledge. No, even with weapons. No, in industrialization. No. Tujja kubeera kutaka. Katerega. Fenate tujja kubeera kutaka. Katerega. Nerwa kuba because omanyi Katerega ekyo kyoyogera ekyo butaka. Urbanization. Nze ndyomu kubalowooza nti possibly abantu baffe n'ettaka tebalietaaga. We need to wake up to everything. Ono Aisha ali mu kuwandiikira n'okumatiza abantu. Mutabani wange agenda kwagaza ki okugenda ewaaba muwango okulima lumonde. Singa omuyikwipinga n'agebeera nga agenda kukola. Abaana abali wali emukono oyite emukono nga bakeera mu industry bakeera kuvaayo. Shouldn't we be regional cities working muwangaze mutuwadde abantu baffe liberating because it is a liberation from land. Peter that theory eri mu Greater Masaka wa mu butamu tamanyi twewulirize kati bw'otwalanga Greater Masaka ne wamwe butambala family nyingi ensiramu zimmanyi omusajja yalina ekibanja ekinene sharia nejja ng'afudde ne basalamu abatabani nabo ne bafa abazzukulu ne bagira ki kati ekibanja ekyali productive nga kiriko olusuku n'ennimiro ne webalundira ku nte n'embuzi kati bonna bupoloti abazzukulu bali omwo tebalina namagezi gayiya nti bajjajjaffe bwe baba baava Kyaddondo ne bajja Bukoma Nsimbi kiri ekya Professor Nyigo mwecha mwagobye kati fe twandibadde mubende oba kibaali wabula bali awo tewali productive kyava kapoloti akatunda najja n'avuga boda tukirizenti urbanization yazze ne government otuyambye otya okulaba nti wabaawo industrialization ne commercialization kubanga obupoloti obwo tebukyali productive. That industry gyoteeka ku ttaka ng'omaze okugobawo omuntu must empower the state economically, must empower the economy. Nti oli gw'ojja ku ttaka then the state emuwe alternative. But wano baagala kunyaga ttaka naye tebakubuulira reason why it's not for industries. Peter, ekyo kyogamba ekyo kiteekwa kujja nga kiteeketeeke. Yes, I agree with you. It doesn't come in a free market economy. You're talking about leave people buy land engeri gye baagadde for their own purposes nga toteeseteese kubanga ono omuntu wa bulijjo agula ettaka obwetaavu bwe si bwakwempaweringa abantu bano bafune kye bakola ye yanoonya afunirawo ez'amangu so until government wakes up nemanya nti responsibility yaffe okuteekateeka economy ne tumanya nti wano tuteekwa okuba nga tukolerawo kino kati kyoyagala tekisobola okujja ne setting gye tulina Siraje lwaki population eno gye bakutte mu bulago ekaaba enyagiddwako ettaka enyagiddwako ente ndaba wano aba message bangamba nti actually right now the largest area for cattle grazing is in northern Uganda. Ekyo kipya jeni nti ente zaagenda kati ziri mu northern Uganda up to West Nile. Okay, lwaki population eno teyina capacity egamba nti kaabulangane? Because when the population says no, it can ne bwobeera n'emmundu ne bwobeera ne ssente abantu basobola okugamba nti kaabulangane. Lwaki abaawano tebasobola? Obuzibu buliwo nti tebanyiiga mulundi gumu.
actually wano banyigako lumu yali gundulaize ya kuganda Katikkiro genda Kayunga wokawo bagize ate balina leadership bali disorganized era Sejjusa avaayo agamba senga mwali organized nali sijja kubayamba kuba balala bonna baali bagaali kati ebbanga limumalanga munyiga mu biwaguwagu ne bakwata ano abantu babiri musima ne bagati muje tubawe kino ne musirika mga oyo omu enkya ne bakwata kubegindi eno gye bateeka Kaweri Coffee Factory ne basinga omusango ne bagamba nti tujulidde nti ate mujja kujulira nga gavumenti ate yebalwanyisa okulima okujulira awo tebasobola kukola ki tebasobola kwerwanako eno balondayo batono nzijukirako mukwano gwawe babike gubaga nti yajjawo yalinayo ettaka eyo jangu tukuweyo akasente ne bamuwa naye nga bebateeka mu kampu balala babike baayite balinawo bamusanga kukola kampu kuba n'ekibanja yali tamanyi wekikola ki wekiri kati ebbanga lye bamalanga omuntu bamunyiga kati banyiganga abano bamuwanga nga batambulawo okutuwaka nga basuubiza tumutulinyira mu maali zaffe babanyize ne babasiba ne bakola ki nabo ne bazuukuka bwe banyiza abalokole batona abambadde ebikutiya abalala bagenda ntebe kusaba leero people are angry and people are going and they are going to rise. Problem is bayinza okubeera too destructive ne be destroy nga libi. Mukulu kibazo omusomesa wange wa history Makerere yagamba nti tekati ali mbyabufuzi naye mukodo yagamba nti Abaganda obote bwe yabajjaako obwakabaka banyiga so much oli bwe yateekangako leediyo nga President Milton Obote ng'agijjako ng'agaana okuwulira amaki amuli ng'akontola naye ng'akirekaawo nti kati ye credit yali agiwa Museveni waliwo n'abala ti ye yabayamba n'agamba naye abantu bano abanyiivu okwenkana wano ne mmala mbakumamu omuliro nsobola obbakolamu omulimu era yakikola omugenzi gavumenti efube nga bw'esobola tuleme kufunayo ate Museveni mulala akuma omuliro mu banyiivu ate tuddeyo gye twava. Omugenzi Dani Kamanyi yeeyanga nti abantu bawano bamudisappointinga nnyo nti nga bonna batutte kabaka waabwe bayimba ennyimba banyiivu bamwagala bakola ki baddanga wali ne bagaa nti gali ku nsalo gati Bungereza yagaweereza gali ku nsalo tekuliko n'omu yakwata jjinja lya nvuumuulo agaa nti nze nja kwerwanako this time round gali ku nsalo mu theory ya management mu theory ya management omuntu ng'oyagala okumufuga omubeezeewo etero ndaba nga yenaremu mwetambulira don't give it enough yekufuna maanyi tomuwa kimala kufuna maanyi kyovola wano mukaabye nti tebalina buyinza tebalina authority tebalina wealth naye ate tomuwa kitono nnyo kwekyawa kyovola wana bagagga babeera bagamba manyi tutyoka associatinga nawe bajja tugalira business zammwe tutyokola kino bajja kukola kino so babakuumidde mu mbeera nga average li muina wakatono kumuloza muina stake muina wakatono tunakaba degree of comfort tumagala okuprotectinga bagala okuprotectinga akibazo bafunayo okaganje balina bajja ku destabilize chovola ba Museveni chovola Museveni chebakola in between 1981 and 86 ababatina bali mu comfort zone babanyiga mpaka lwebecha wane bagena